bino gyemusiza okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuza kansubira ku kimu kyamula bulungi maridadi sana era nga tegeeza muno omugambe nti Fadi alina ekipya kyasobola okubeera nga atuleetera atuuse n'amawulire era nga likinga video sharingirako abalala comment section kirira wansi awo ku speed tubeere nga tuwuliziganya of course ku nsonga eno gye nkuleetedde essaawa eno tuli ku nsonga za musumba Aloysius Bujingo era nga bwe nabategeezezza oba nga weezijambi bategeeza era nga nkyabe bategeeza nti waliwo epya ebyazuuse ku side chiki eyasigudde Pastor Bujingo okubeera nga amujja mu maka ge n'abeera nga amutwala amusuza mu hoteri kigambibwa nti Pastor Bujingo yasenguse mu maka ge era n'abeera nga agalekera omukyala Susan Makula era nga essaawa eno alina hoteri emu gy'asula mu side awo nga ku Salt Media awo akwasaganyiza obulamu era waava n'abeera nga alumba wali ku kkanisa ye ku Canaan Land n'abeera nga abuulira ekigambo era nga waliwo epya ebisobodde okubeera nga bivaayo bwino ku bwino era nga watali kumala budde kankusera video zino ate oluvannyuma nkumaona amawulire amalala mangi netandika okubeera nga subscribe notification bell gikoneko esobola okubeera nga ekuyambako oliwo n'abantadde video gyokubeera nga ofuna ka notification awo nti kakati kino kyekipya ate kisobola okubeera nga kigwawo tekuba mu ssente Sheikh Ashraf era nga ono omusomi wa dduwa abeera nga tomunoonyaako buli kimu kijja kubeera nti kitambula bulungi maridadi sana namba y'essimu awo eri wansi awo ku screen ate ggwe aliyo nga wadagala okubeera nga olanga naffe noonyaako ku namba y'essimu yange awo wansi buli kimu tujja kubeera nga tukikwasaganya bulungi maridadi sana kamate video zino ate nkomawo temuvaawo Professor Simeon Kayuwa oyagala kumbuuzanga Petero ne Yesu kibuuzo Yesu eno si bwe kyali era ne Petero Yesu yamubuuza nti onjagala n'addamu atya gwomanyi kankola ki nga nkwagala kubanga abantu boogera nti baagala naye nga bebaga nti babaagala nga nabo bakimanyi munda nga tebakifiiringa so love is felt by the opposite the other person oli bwakiwulira ate bw'owulira nga omuntu akukyawa wadde gw'owulira omwagala omuntu oyo muba temuna lugendo njafuna yakadde njogereko n'abaagalana tuli mu nsi ejjudde obukyayi ensi ejjudde obukyayi ensi etamanyi Katonda omukwano guba mutono ensi ekyawa Katonda omukwano guba mutono ensi ekyawa Katonda teyagala baagalana okuggyako nga bali luuyi luli kyova olaba ennaku zino kyangu ensi okuvaayo ennene ne zigamba zigenda kulekerawo okuyamba Uganda lwaki lwakuyisa tteeka erigaana ebisiyaga naye tebakeerangako ne bagamba tugenda kulekerawo okuyamba Uganda kubanga egaanye okugatta abaagalana mwami na mukyala so ensi eri perverted kati kibi nnyo omulokole okunoonyeza validation mu bantu be bayita abali perverted oba perverts oba abantu batayagala Katonda so kasitobanga Katonda yakakasa kyokola the people's opinions don't matter. Ate mulowooza motivation speaker tali wansi olw'okuba yabba musajja wa munne Teddy Bujingo njogera ku Susan Makula yalowooza nti yawooma okusinga Teddy Bujingo n'akola ne pulogulaamu ku TV abuulirira bakyala banne engeri gye basobola okukuumamu abasajja n'engeri gye basobola okufunamu abasajja. Muganda wange ekitonde ekisajja kiralamu kiraba edduuka badisappointinga ate abakazi abasinga abayina empisa abasinga okweyisa obulungi ate be basinze okufuna obulumi mu bitonde ebyo. Leka nkubuulire toli mu bufumbo lwakuba oyina empisa newankubadde empisa zeetaagisa naye oli mu bufumbo lwakuba omusajja yayagala okukuwasa. Ekyo nkikubuulidde nkubuulidde abasajja bangi nnyo abagobya abakazi abayina empisa ne baleeta nkutywa. Ekyo nkubuulira omusajja yagoba Teddy Bujingo n'aleeta Susan Makula. Susan Makula n'atulaga nti ye ayina ennyo empisa kati baleese Munnalwanda atukula Boycharoni yabitukoledde. Pasita akasuka omuggo ffe tubagamba buli lunaku ebintu mubireke abantu mubaleke buulira bubuulizi bantu nti owaayi wobeera mu bufumbo beerako n'empisa naye tonenya atabuliimu tokikola kubanga obufumbo bwa sayidi zombi. Osobola okuba ng'oyagala okufumbirwa nze saagala kuwasa
nenkulimbalimba nenkulyako ebibyo nenziruka. Sadduka lwakuba toyina mpisa waziyina. Sadduka lwakuba ofaanana bubi osobola okuba nga ofaanana bulungi. Nadduka lwakuba saagala kuwasa. Oluusi nkulese n'omwana kati ate gwe mukyala munna akusanga awo ng'atandika kukunenya. Single mother mukwano mujja kukiwulira mukyadeetinga abasajja. Mukyajjamu empale. Ffe tulabyeko n'abayawukanye nga balina emyaka 6 nga bamaze mu bufumbo myaka 4. Leka nkubuulireko omukyala alina okweyisa obulungi kituufu. Naye tonenyanga ali awo olw'okuba ye single mother mbugolowooza mbugwe ayina empisa y'ensonga lwaki oli mu bufumbo. Nze nina n'abakazi bendaba, waliwo omukyala gwendaba awo nze ndyogera gyayogeramu mwanattu. Nze wembanga nze namuzaalamu abaana aba agenze kufuuka single mother nze sibera na mukyala ayogera bw'atyo. Naye ate waliyo omusajja eyamugumira mwanattu, ye amwagala. Kati bwe bityo bwe biri, ofuna chance n'ofuna akola ki aguma naawe. Toli perfect, tebakulya ebinusu, tebakulimba. Okweyisa obulungi olina okweyisa obulungi, naye ekigalantinga ku musajja okusigala oba okugenda. Nkubuulira abasajja bangi babadde n'abakyala abalina empisa ne babagoba, n'aleeta atalina mpisa, n'aleeta naluwali, n'aleeta bana abamansula ng'ogamba bakazi banno olina okwambala obulungi, olina okwambala obulungi, n'agoba ayambala obulungi n'aleeta omumansuzi. Abasajja tobateerayo mikono, ate banabo beemanyi. Nze mbalaba awo nga mubayiirawo emibiri ne ngamba ono baboyi kyalo litabamanyi. N'abalungi abasajja gye bali osigedde, naye toddaawo okunenya bakazi banno olw'okuba mpozi ng'omaze owuliriza sitoole ya munno n'olyoka otandika omunenya gwe wakola bubi. Naye gw'osanze obusanze awo otandika egamba obikola otya, biba bitya. Obufumbo bwa sayidi zombi. Osobola okwegamba nti owasa ofumbirwa, oyagala fumbirwa omusajja nga tajja kuwasa mwanattu, ng'ate akimanyi tojja muwa, nga kyalina okukola kukulimba nti agenda kuwasa amala okulyako ebibya adduke akuleko oli lubuto. Pasita ate n'amala n'akugamba nti bw'ojjamu olubuto oba okoze omusange wa Katonda, naawe n'osigala ng'ogamba bakukoze ebyekisiru, naye ng'olina okukoza muki, olina okuzaala omwana. Kati mukazi munnawo amattuke nga motivation speaker, kyomukola bwe muti abatali ba single mother, nkubuulira oli sooka owulirize sitoole ye omunenyeze ku sitoole. Naye ebyo byemuwoza nze kati boy Charlotte tabikoze. Oba bujingo wayawukanye ne muninkini wo makula mmwe mumanyi. Ffe tetwagala bimanya diversionism, si ffe twabaagalanya. Oba mwayawukanye oba temwayawukanye mmwe mumanyi. Mwatandise n'okukuba amasasi kati mugenda gaba ADF. Oyo omujasi gwe mwakubidde amasasi wali mugenda gamba wa ADF. Ffe twagala kimu. Enguzi Anita Amongi ne banno twagala kugenda ku parliament kwogeramu n'abaka parliament. Secondly, twagala kabaka atwalibwa jjanjabibwe. Ebyo byonna bye mukola ate simanga yakoze atya maama awunya taata. I don't care. Smart bujingo yawakane makula yafunye ekinyarwanda gwamanyi, oba bali amazzi gamuweddeko yagala munyarwanda Afrika gwamanyi, oba simanga oli bamuguya basasi gwamanyi. Byonna bidiversion simanga bakoze mwe mumanyi. Twagala ebintu tugenda ku parliament kwogerako n'ababaka baffe twatuma, oluvannyuma twagala kabaka atwalibwa jjanjabibwe n'empeta ze zikuumizibwewo. mwe munenye bazadde baffe baatulekanga ne batatuyonsa ne tuyonka amata g'ensolo. Ffe tetwayonka, bawozanga kimu bagenze kukola, tetwayonka, baatuwanga mata ga nte. Gino emitwe gino ate gitegeera
tegibuzaabuzibwa. Twagala ebintu ebi bisatu. Oba omusamaala atandika tegeka amatikkira ebyo tetubimanyi. Kabaka empeta ze ziddizibweko ku mukono oba bakola divorce ne Najjinda be bamanyi. Twagala empeta y'obwakabaka eddizibweko ku mukono. Second, nga bwe mba mugamba temunnawamba kabaka, empeta y'obwakabaka eddizibweko ku mukono. Second, atwalibwa ajjanjabibwe si wano mu Africa ebweru w'eggwanga. Third, twagala kugenda kunyumyako n'ababaka ba parliament. Gwawulira nga nkulumya simala ba TikTok babawadde ku busente bajje babuzeebuze. Abo kati ensi yamanya ba TikTok nange waliwo abansirikidde baddeyo ku busente mbundyeko naye sisobola because mwe muli bannaku mwabufunye era mugenda kusasulako Land Road temuli. So twagala ebyo mwe muvuye mwe mwebuzeebuze ne munaleeta bomu ne mugikuba mu masomero ne munayokya amasomero kati muzzako kwokya amasomero. Sabagamba nti mugenda tandikawo obumodi kati mutandisewo ku Bujingo mugenda onagira nga Susan mumutta nga Susan mumutta nga ako katambula mwina gwe mujja okutta. Nze manyi waliwo bagenda okuttawo kati amasasi bagambe nti ba ADF naye nedda oba mubatte mirembo tojja gibuuka. Akana nga kalemezaamu kalemezaamu olwatagundi nalumanya nti wakolawo ki mwe anti mwatugamba twagala ensi yaffe tugenda kujagala mpaka kuwulira bubi. Waliwo abagwagwa abatandise okusala ekigambo nti kitange Bujingo amaka yagaleka dda era asula mu hoteri. Njagala kubalabula nti mubisale empola kubanga ngenda kufaafaagana nammwe. Omusajja gwe musalako ekigambo ali maka ga atudde entende. Temumanyi Bujingo bwayagala makula. Bantu mmwe singa mufuna omukisa ne musemberera ku bantu abo ababiri ne mutegeera omukwano bwe gubayisa mu kabu. Nze simanyi kintu ku nsi eno kiryawula Bujingo na makula kubanga Bujingo yatuuka gy'alaga. Bujingo yafuna emirembe mu nsi eno kimwerabika ne ku maaso ge. Bantu mmwe abasala omugambo n'abanoonyeza ku bantu content singa mufuna omukisa ne mubeerako ne Bujingo ne makula essaawa ezi oba eddakiika 5 zokka n'otegeera omwana Bujingo bw'ayagala makula. Njagala kubakakasa nti ngenda kufaafaagana nammwe. Mwabadde kabaka yakomyewo temunneetondera bantu kati mutandise Bujingo. Mutandise Bujingo naye njagala kubajjukiza nti Bujingo yaba megga dda si gwagenda okusooka okuba megga guno. Nkyanoonyereza oba Teddy yali emabega w'abagwagwa bano kutandika okusala ku muntu omutuukirivu pasita w'abantu alyoyo emyoyo nti amaka yagaleka dda asula mu loogi. Banange musale ku kitange empola ebigambo ebintu ebyo ngenda n'embiraba ne binyiiza ne binyiga omutima. Kelvin nadda wanze omwana gwe baazaala obukulu nga mutandise okukola ensasagge ewa kitange Bujingo. Ngenda kufaafaagana nammwe kubanza amawulire amatuufu nga lina nirwe nasembayo kugenderwa Bujingo mukwano gwali gubasaza mu kabu. Mama Susan gyali taata Bujingo gyali amaka gateredde entende ng'osinika binnyo. Bwemba temwina byakola mujje mbatwale ku kyeyo kubanga Staff Eva Uganda emirimu yagimpa. Baana batambulirawo kati banoonyeeko nga tonnasinikira bwinnyo ku Bujingo sooka okubiraba Staff Eva Uganda ku nooti 74 nooti 67 26 sente zo ziteekamu ng'omaze kukwata ku visa. Beetaaga abawala n'abalenzi myaka 20 mpaka emyaka 38 passport ogino batogirina. Bakubireko genda okola interviews baagala bakola mu mahoteri nga bakirina
ba waiter ne ba waitress ne ba receptionist oba oluzungu omanyi oba tomanyi gwe jangu ogende weeyolera ensimbi salari miliyoni 2 kakadde kamu kitundu bakirina ngera togenda kola interview ezo nga nakasente koteeka munga vize kuli mu ngalo kati abawalampa Bugingo muli ku munyango kubanga ebyo byonna ensasagge gye muteekawo mbagambye ngenda kubenganga kubamba manyi naye abawadde obusente okutandika okukyankalanya abantu abatudde entende mu manyi kati saawa yonna tugenda kufaafaagana I warn you fools wano mweripa kabaka n'akomawo temunneetondera abantu mwaga kabaka yafa muwambe yakomyewo ne famire ye nebagamba mwesonyiwe Buganda mwesonyiwe baffe ebyobufuzi mubizannyire kadingo kati mutandise Bugingo naye awo mbagambye ngenda kwambala temuzannyira ku musajja yanzaala bukulu leave Bugingo alone. Abakuba akacabali bakakuba bubi. Akakuba bwati akubisa maanyi. Era akwata munonga bola betundu lino ne yekwata bwati. Kalazimu wana. Eyerumya bwetyo. Naye omusajja amanya akacabali guno gwe mutwe akola bwati. Olaba? Ndaba senga. Naayisako bwati kuki kubimwamwa mwawo. Kubimwamwa managira mu bugizi bwati katono nnyo bwati na yangu yamu nakuba mu bwati nakuba mu wano kungulugulu nga ene ntwe yokka yetakulawo wano waggulu. So si kino kyonna kukwata n'okuba mu kituli bwoti mu lunyafa bwoti. Omukyala munda alungula ennyama eriye munda nagambye akasuso katono n'emuluma. Lera abasinga geno kwekwatayo ng'awulira ng'agaziye naye bw'okakuba bwoti ng'eno entwe ennyindo lino yona entwe eyo gye nagambye yokka yeri awo gy'okutteko oti gy'otakuza butakuza kuli kungulugulu bwoti. Omukyala anyumirwa n'afuna n'obunyonyogeze nagambye ffe bitumaza bunyonyogeze so si bino kati okutte kino okwatidde eno okubisa maanyi okuba n'otakulawo wakati awo n'obulira nga eno wesisiwadde ennyama era ey'omunda eruma. Mutuyambe okola bwoti engalo zino n'oteeza n'otuuza wano mutwe gwo n'otakula mpola nnyo bwoti mpola oyongeramu bwongezi katono nnyo bwoti awo kubimwamwa mwawo obeera kubimwamwa mwa. So si munda eri gy'okuba n'okubawo n'owulira nga nfa obulumi mujja tulina je bulijjo nkuba nga bikwagana n'okuwugana pya n'engamba onoolero mu mazzi nze nga nkuba akacabali senga olumya banno era ndoli wabeeriweru ku mulyango agamba ono kiki munnamukubisa kiboko y'amasanso nga nze nazena nga ntuuyanye n'okutuuya nawe yange kutte enkuba olukuba isenga nze goolaba kisibo nze nina awaadi y'okkuba akacabali senga. Okyayinza okwongeramu amaanyi ng'emaze okugonda. Weegonda nyongeremu amaanyi. Oyongeramuko ku maanyi naye nga ekyakaluba kati senga omusajja abantu balina kwezinira eddakiika mmeka? Ekyokwezina ekyo bw'oba omanyi bwe bakwata munno akasooka kandibadde mu ddakiika 5 ku 8. 5 zokka. Akasooka okuleka ng'omuntu tomuyinaamu maddu ng'era tomwagala nnyo naye ng'omuntu omuyinamu amaddu omwagala mu Katonda muggulu akasooka kalina kubeera mu ddakiika 5 ku 8. naye nti eriyo bali ng'ajja kulya akantu ka ddakiika 5 nga tajja kuddamu ng'alya luutu yeemu yeebaka. Anti beba bapama byagonda bali emmere y'abakazi bali omuceere bali amatooke bali amakuloni bali obummonde bali ne chipusa abaami n'amalako ewiiki nga talidde ku mmere ekaluba alya bigonda byokka
genda zivaako wallahi bye bibalebeza ne mulebera ne mutakola misuwa wakoma ddi okumeketa ku muwogo ludde wakoma ddi okumeketa ku butulo bubisi sirya bikaawa nga chocolate mu mmere yoliramu kamulali saagala bimbalagala nze kale kitegezo ina kikirakira taata ng'olabye ennaku ma wazze kunnangira gaye tolya bintu bizaamu maanyi kati omuntu akola atya singa genda maaso olw'omusatu omwami nakubulidde by'olina okulya by'otalina kulya mbikugambye ng'oyagala okumatiza okumalako ezo eddakiika 5 oba 8 lya ku mmere ekaluba ate bw'oba oline muno mu kazannyo manya nti guli muzannyo ab'ebirabo neeyanziza neeyanze gemba mbalaba guli muzannyo sitozze kulwana oze kunyumisa na kuwomesa mpola mpola yiisa obusera bugubugu si muliro n'akwata empola atuuka ewala n'amaanyi tegalya senga embazzi yeewaata